oba graduating from Makerere, from Nkumba, from UCU, from Chambogo nga toyina mulimo, tewali kigana kugenda kuwashingibbe koza motoka. Anonya mukisa. Tewali kigana kukola mu restaurant. Tewali kigana kwera kasasiro mu Kampala. Eyo kuwashingibbe jjo kusanga omugagga alese motoka yo kujoza. Atandiko kutegeera mpola kyono omwana njoleze moloka. He's a graduate from Makerere o Chambogo o Nkumba. Ontegeera ndowooza. Obwavu mpologoma. Oterwanako. Kulya. Osha gwaye bwone wo graduate yango ina first class. Ngempa echo era kankotinge President Kagame yagamba nti okusoma kwokkango ine empapula ngati kukyusiza bulamu obwo family yo ne community yo atasoma abakusinga. Namutulye? I'm quoting again President Kagame yagamba nti okusoma ngo ine empapula ngati zikyusiza bulamu obwo family yo ne community mwoli atasoma abakusinga. Gwo kuba ne empapula zonna ngo ina kakakesi k'ebipapula naye nga tezikuyambye oba family yo ba community yo eyakoma mu P4 oba mu P1 abakusinga. So message eri mu abaana abatuuliza, I hear you graduated from Makerere, from Nkumba, from KIU, from Victoria University. Empapula zo ziteeke bali ogenda ofuna ekyokola. Ogenda ofuna ekyokola. Ne bwoba basomera Makerere nga toyina mulimo tekigana genda Makerere ate kubeerayo nga gwe cleaner wa Makerere University.